abantu 9 be bagambibwa kubanga battibwa wamu n'abalala 2 ne bagendera ku bisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'omujaasi wa UPDF Private Patrick Okot Odoch okubakuba amasasi n'oluvannyuma n'amalamu omusulo. Poliisi ng'eri wamu n'amagye g'eggwanga basobodde okuwenja Okot okutuusa lwe bamukwatidde mu kabuga ke Abere akasangibwa mu disitulikiti e Oyam. Okot alabise nga mukakkamu wabula nga tali mu ssaati olukwatiddwa ne bamukwasa akulira okunoonyereza mu ggye ly'eggwanga atwala ekitundu ky'Erango Kapiteeni Bairo Muhangi era nkati alindiridde kusimbibwa mu kkooti avunaanibwa emisango gy'obutemu. Bino nno bijjidde ng'eggye ly'eggwanga lyakagwa ku kyambalo kye wamu n'emmundu be yaleka kukumye e Nakatonya mu disitulikiti y'e Luweero. Poliisi okumugomba mu bwala ebadde egenda erondoola essimu z'abadde akubira mikwano gye ng'abasaba okumuyamba okumuwaayo kasente kubanga obwavu bubadde bumuli bubi. Okusinziira ku bakulu mu magye, Private Patrick Okot Odoch ayolekedde okusimbibwa mu kkooti y'amagye ng'erimu n'abantu ba bulijjo ebbombo mu kitundu mwennyini mwagambibwa okubanga mwe yakolera emisango egimuvunaanibwa. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwaka guno omujaasi wa UPDF Lance Corporal Herbert Lwakihembo yasimbibwa mu kkooti y'amagye erimu n'abantu ba bulijjo e Luzira n'avunaanibwa emisango gy'okutta abantu 3 ssaako n'okulumya abalala ng'omusango guno gwamukka mu V n'akaligibwa emyaka 30. Ensangi zino abasirikale ba UPDF bagenze beegumbulira omuze gw'okukozesa obubi emigemerawala ne batta abantu ba bulijjo.